ko jako akawuwo. Nga abakulisitaayo abalokole bateekateeka okulonda obukulembeze wansi w'ekibiina mwe beegattira ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Church, omulabirizi w'emukono Joshua Kyazze asabye abalokole okunyweza emiramwa omusanvu obulokole kwe butambulira. Omulamu ogusooka ogw'okunyweza obumu, omulamu ogwokubiri ogw'okwongera okunyweza ebyenfuna n'empanika yaabyo, omulamu ogwokusatu ogw'okutabaganya abantu mu kibiina, omulamu ogwokuna okusanyuka n'okwebaza abatuweereza. Kyazze asinzidde mukono n'ategeeza ng'omuntu yenna bw'asobola okwongera mu maaso ebikoleddwa oluvannyuma lw'obukulembeze obukadde, wabula nga n'omulala aba asobola okubitwala mu maaso singa omulala aba avuddewo. Okuva mu bitundu 40 ku buli 100 bw'abalonzi mu ggwanga lino, n'olwekyo initial campaign yaffe kufuna mikono gy'abo abanatusemba okwesimbawo. Ntunze okwolesebwa kwange kubanga nzikiriza nti revival ejja. Mu mbeera y'emu omulabirizi Hudson Suubi okuva mu kanisa ya Lugazi Miracle Center era nga ye mulabirizi atwala ekitundu ky'amaseekati ga Buganda atendereza obukulembeze obuliko olw'emirimu y'amatendo gye bukoledde abalokole mu ggwanga. Omusumba Suubi era akuutidde abalokole okulonda obukulembeze obulumirirwa omulokole so si abo abeerowooleza ebyabwe, era ng'ono agambye nti si bakuwamwaganya abo bonna abajja mu bukulembeze nga baliko bye banoonya. Nsaba nti bwe tuba tulonde omuntu alina omutima gwa fellowship, so yali kugufuna kubanga alina kyanoonya, naye tutunulire omuntu National Fellowship okuva bwe yatandika oba mu myaka 10 egiyise, omuntu oyo akoledde ki National Fellowship. Bwe tuba tugenda mu kulondebwa, abantu bangi nnyo boogera ebintu bye bagenda okukola naye nga tebabadde na mutima gwa fellowship. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.